الحمد لله مرحم النفوس ومربيها عالم الغيب والشهادة، نحمده الله جل وعلا ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد الأمين أفضل الله الصلاة والسلام عليه. أوكد زابلونجي أما تنا مجبق واتشتي والله جل وعلا oyo Allahu jalla wa ala omulabirizi wa buli kimu ekiri ku nsinga bw'okiraba kiri era ngusiteesi waakyo mu mbeera zonna nga bw'okiraba kitamba tugamba nga tukakasa biimaani thabiti nti la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, byonna byawakitiibwa Allah bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Bakkiriza abalungi nakulafa olwaliiro tubona musomo gwaffe oguyitibwa al-qisas min al-Qur'an al-Karim, tutabira ebyafaayo nkuyanja ebiri mu kitabo ky'owekitiibwa Allahu jalla wa ala ekiyitibwa Qur'an, nga bi'awnihi tuli mu kulaba ku bantu abayitibwa abathamuudu. Nga tunagenda wala nnyo nnaku olwaleero njasaba okusooka otereeza mu nsobi eno gye nakola nga tulaba ekyafaayo ekyo mu kigambo ekiyitibwa naaqa, nga naaqa tekabeera kate, afwan naaqa tekabeera kate wabula naaqa ebeera ngamiya, abalaba gye bayita enduusi oba engamiya ennyana, engamiya enkazi nga nnyana yayitibwa naaqa. Nakolanga ensobi nga nkayita kate naye mwana wattu lulimi lwasobanga nga lwalutegeezanga ngamiya. Wa barakallahu fikum. Ekyokubiri soka okuddamu n'ekibuzo kya muganda wange yabuuza n'agamba nti abaffe twalaba hadiisi yakulembera ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe batuuka Tabuk, omugazi wa Tabuk basaba baagala okugenda balambuleko ku bifo ebyaliyo ebyedda, mbaka n'abeera nga yabakomako n'abagaana era nga baamu baagala n'okunywako mu luzzi lwe twagamba nti allati kaana yakulu fiha naaqa, engamiya mwe yanywanga. omubaka sallallahu alayhi wasallama n'abaziyiza n'abagamba nti mbatiisa okubeera nga ayasibakum bima asabahum, mbatiisa okutuukibwako ebyatuuka ku bathamuudu oluvannyuma lw'okujembera nabbi waabwe ayitibwa Salihun alayhi salatu wassalam. Munyaffe yabuuza n'agamba nti ekitegeeza abathamuudu baabeeranga eyo Tabuuki, kati era nga naye asuubira mugambe nti ye ate bagambye baatuuka ku bifo byabwe baswaba baabeera nga batuuka n'okulaba oluzzi engamiya mwe yanywanga, babaga nti oli lwe twagenze mu lubiri twalabye obuliri bwa kabaka kwasula, ate ng'obuuza nti kitegeeza kabaka asula mmengo mu lubiri. Ithan kibuzo kiwabuuza manyinazo obutakiddamu kubanga kyali kiri waati. Omwarabu aga nti albaya almafuhumu la yufahamu walmawdhu'u la yudha'u, ekintu ekinyonyote kinyonyolekeka n'ekintu ekitegeerekeka ekitegeezebwa. Ithan wabuuza ekibuzo nga kitegeerekeka mwana wattu kiri ku sowaani biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Twakuma tugambye nti abathamuudu nga wakitiibwa Allahu jalla wa ala abawadde engamiya, kyetwagamba nti Allah ategeeza mukona tuga nti wa atayna thamuudu naaqata mubsira fadhalamu biha. Allah tugamba nti abathamuudu yabawa engamiya nga mubsira erabwako, ekyamagero Allah kyeyabawa kyali kirabwako, yani n'amaaso gaabwe nga basobola okyekkaanyiza ddala. fadhalamu biha, ne babeera nga bakiryaza amaanya. Saate nga nabbi wabayitibwa Salih yabagamba nti engamiya mugireke mwana wattu ebeere ku duniya ya Allah, fala tamassuha bisuu'i, temugituusangako obuvune bwonna. Amakulu mu bupimpi baajeema ne bagitta. وقال كتادة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة aya wakitiibwa Allah eri mu suratu A'raf. Allah watugambira nti فأقلوا الناك وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح آتينا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. babeeranga kate baakalya baakatta
mukatta tugambe bakasala yani faqataluha bakatta bamalokatta ne babeera nga bagenda mu maaso bavudde ku kitabu kya Allah kyaga qaalu ya Salih wange Salih itina bima ta'idna katweterekibwa tusuubiza nti tulikatta tuliwe tulikakwasaako abantu katuusaako obuvune tulisanga ebizibu bituleetere nno in kunta minal mursalin bw'obanga oli mubaka bya ddala katulinze sewo. Qatada kyagamba rahimahullah aganti kulluhum ittafaqu biqatliha hatta ala an-nisa'i fi khudurihunna wa ala sibyan kababeere baana bato kababeera abakyala mu bunafu bwabwe n'abaana abato bonna ittafaqu bikatiliha begatta ne babeera kimu mu kutta kwa naaqa abasamuudu bonna begatta batagamiyako nabbi Salihi Allah kyali yamuwanga ekyamagero gye bali era mu katta kwabwe mwana wattu baakozesa enkola eno ng'era ekyo kiri zahiran biqawli tabaraka wa ta'ala fakazzabuhu faaqaluha fadamdama alayhim rabbihim bizambihim fasawwaha. Allah tegeze n'atugamba nti faaqaluha fakazzabuhu baasuka ne balimbisa nabbi Salihi nakati ne bakalimbisa faaqaluha ne bakatta fadamdama alayhim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Wakitiibwa Allahu jalla waala n'abeera nga yababundugulako yababuutikirako yababunyabunya n'ebibonerezo byabwe mu ebyo bye baakola. Ekitiibwa Allah tugamba mu suratu Fajr n'agamba nti فصب عليهم صوت عذاب. الله قال فصب عليهم ربهم صوت عذاب. mulezi wawe wakitibwa Allahu jalla wa ala sabba kitegeeza kubundugula yababundugula ko mulezi wawe Allahu jalla wa ala sauta adhab sauta tekubanga tasigiru ya asa amakuru kubyo kubundugula Allah kukendeeza kulage nti kali kabonerezo ngori wagamba ngayagala okulaga yaga nti bannanga akayala kandi kubi era ekyo kati njali emuluma esoso obungi kati Allahu jalla wa ala mu mbeera ezo bano bategeeza ko abafamodo banga bajeema kati ne bakatta era kyatugamba nti yabawa ekyokulabirako nga mu bisura fakazzabuhu ne babeera nga bakirimbisa ekyamagero wakitiibwa Allahu jalla wa ala kyabawa ekyakate akali akangamiya akasalehe aganti watakala al-imam Abu Hanifa بن جليل وغيرهم من العلماء المفسر من العلماء التفسير أن السبب قتلها بنا ومن يبيكم أن يبكيكانيا كنت يسونغ يتساكتاكو كان امرأة يلم كال منهم يقال له عنيزة يلم كال يتبع عنيزة يقول لا إنسونغ يو بنت غنم بن مجيزة أم عثماني كانت عجوزة كافرة مكالو يلايتي ونايزة abanye bonna abeekunga ne bagamba nti ekituufu ensonga ennene yaviirako akangamiyo okuttibwa kannaaqo yali mukyala ayitibwa Onaiza ng'omukyala ono kaana ajuuza yali mukadde naye nga mu bupimpi ogamba ekyamukaddi ya bukafiiri bwe kubanga kaana mu'jiza kaana ajuuzan kaafira yali mukyala mukadde naye nga mukafiiri وكان من أشد عداوة لصالح عليه الصلاة والسلام إليه يلاسنغو قبوم بينيو يدي صالح عليه الصلاة والسلام تقول أيتوا ونيزا غني متبني ومجراذي yazalo otata w'omukyalo omukyalo era asinga omanyibwa n'erinnya eriyitibwa erya Uthmani yali mukyala mubi nnyo nga yalina bbawe ayitibwa Dhawabu bun Amru nga kana ahadi orasai Thamudu nga yali omu ku banene baba Thamudu amakuru asa abanene baabwe bannatamegwa bakanganga kati omukyalo omusajja ono ayitibwa Dhawabu bun Umaru bun Amr afwan yali omu ku baruasai Thamud mwana wattu yali ba w'omukyalo ayitibwa Unaiza nga Unaiza mukadde bwe mwana wattu yabeeranga ebintu byabikola kifuulannenge abantu ba Thamudu balinanga okunywa olunaku bose n'amazzi olunaku n'eŋŋamiya n'enywa amazzi olunaku ng'olunaku lwenywedde bo tebanywa Unaiza yabikolanga opposite nga lwenywedde lwayagala ajjanywe
Acheni amazzi ge wetujutandikira bi'aunillahi